Abantu bonna be mwalabye Mbalala, be mwalabye Fort, be mwalabye Kasese, gattako be mwalabye Kabaale. Abo bonna si batuuze ba mu bitundu ebyo. Bobi Wine yasombye basomba okuva e Kampala okulaga ensi nti alina obuwagizi oba akyalina obuwagizi. Naye abo bonna be mwalabye tekuliko awangaalira mu bitundu ebyo. Bobi Wine yaguliridde bugulirizi. Ebyo byayogeddwa Robi na Nabbanja mu kafiiri wamuyita omulwennyanja. Taliwo omukyala wamu n'omuganzi ngoye zizoyoza. Museveni bw'anaava gy'ali anaakusiima weegule ennyo ganje. Yekolera itongwa gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi muli mu kulabira akatambikana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Sigenda kkowa kubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka buno butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Bannange baganda bange ne bannyinaze mbadde nteekateeka bya kulokoka. Mbadde nteekateeka komeka kuwa abantu levo nga ndaba eggulu ligenda kunsuba. Bangi benkaabiza amaziga, bangi bendeesa obusungu, bangi bendeesa obukyayi, bangi bempeebudde nga mpita mu kwogera amazima era nga nteekateeka bya kulokoka guno omulimu nguwummule. Naye nnaawummula ntya guno omulimu nga bino ebinyira bikyaliwo? Bino ebinyira bigenda kunsubya eggulu. Buli lwe mba nteekateeka okugenda mu retirement ndokoke nsobola okusanga omutonzi wange nga sirina akaninakokko, nga sirinaako gwe mpadde levo ng'ebinyira bivaayo. Era njagala okukibategeezaako nga nnangirira nti bannange eggulu linsubye. Bwe bibanga ebigambo byange bigenda kunsubya eggulu, bannange eggulu linsubye. Nze emirembe gyange kangisange wano ku nsi. Bwe tulifa abalibeera mu ggulu muli mpeereza otuzzi kubanga mulimanya nti eggulu lyansuba lwa kuweereza nsi yange Uganda. Nabbanja mu kafiiri Robina mu lwennyanja nali nasalawo mbaweemu eddembe, nali nasalawo mbeesonyiwemu nga ndowooza nti muli bantu bakulu musobola okukola ekijja mu myaka gyammwe, naye emirembe gye mbawadde mugikozesezza bubi. Nabbanja mu kafiiri emirembe gye mbawadde mugikozesezza bubi. Nze nali ndowooza nti muli bantu bakulu, nti omuntu omukulu maama wamuleka ewaka n'amugamba nti yera olujja olwo abeera akitegedde akyali newaba takimugambye asobola okukiraba nti olujja luddugala kandwere. Naye nkizudde temunnakula, eddembe mulikozesezza bubi. Kaakati suula omuggo oyonoona omwana, kyekiseera nzijeyo ow'embuya nziremu mbakonkone. Kubanga emirembe gye mbawadde kirabika mugikozesezza bubi. Kirabika mugaanye okwefuga ng'abantu abakulu. Kirabika mmwe nga mmwe temusobola kufunamu buweerero nga ndi awo nsirise muntunako butunuzi. Muwulira mutya buli lwe mbateeka olugalo mu nnyindo zammwe? Kubanze nali ndowooza nti ekisobola okubawa emirembe egisinga okuba emingi kwe kundaba nga nsirise nga sibasonsese lugalo mu nnyindo. Naye ate mugaanye okukozesa eddembe eryo lye mbawadde kirabika mmwe emirembe mugifuna mbasonsese olugalo mu nnyindo, weneke ennyindo nzisonsekemu olugalo. Owange His Excellency Bobi Wine agula abantu sooka olinde wano waliwo ampugganira. Mu nsonyiweko wano wabaddewo eyeefudde omuti gw'endegeya. Kaakati Robina Nabbanja newankubadde oli mu ssiru, newankubadde oli mu jjegga, newankubadde oli mu mbatuutu, newankubadde oli ngajaba, newankubadde oli mu jjinga, newankubadde omutwe gwo temulimu magezi, naye ate omubiri gwo gufaanagana ogw'abantu abategeera. Kaakati lwana nnyo omutwe gwo guleme kuswaza mubiri gwo. Robina Nabbanja waliwo enjawulo wakati w'okusoma n'okubeera omuyivu. Bantu bangi nga tebaasoma naye nga bayivu. Naye ate ekinneewuunyisizza Prime Minister omulamba ku ebyo ebibiri talinaako na kimu. Teyasoma kyekisooka. Ekyokubiri si muyivu yadde n'akatono. Robina Nabbanja omwana bw'aba asoma ku ssomero baba batandika okusoma ekintu kye batandika okumusookezaako oba kye bamusoosaako okusoma kubeera kubala. Era ffe we twasomeranga baatuwanga obuti okutuyigiriza okubala, nti okubala kintu kikulu nnyo mu bulamu. Ne bw'oba olemereddwa okusoma okweyongerayo okumaliriza azironga az'omanyi okubala ensi esobola okukwanguyira. Era bantu bangi abataasoma naye nga tosobola kumubba yadde olwataano ng'amanyidde ddala bulungi okubala ssente, ng'amanyi okugatta, amanyi okugabiza, amanyi n'okwawuzaako.
naye gwe kitegeeza nti n'omwana wa Nassalo w'ekibiina ekisooka akusinga okutegeera kubanga bye twasoma mu bibiina ebisooka ne gye buli eno tosobola kubiraba kyabadde simple okugatta okubisaamu n'okugabizaamu nga tonnavaayo kwogera ng'abolobooto oba ng'asesema waalisoose kutunuulira muwendo gw'abantu abo n'ogugatta then n'okubisaamu omuwendo gwa ssente His Excellency Bobi Wine gwasobola okukozesa then n'ogabizaamu buli omu omuwendo gw'essente gwasobola okufuna bw'oba otunulamu wadde His Excellency Bobi Wine mugagga nga bwe mumutenda mbu agaggawalidde ku mulembe gwammwe alina ssente ezisobola okuweebwa abantu abo districts nnya Kasese, Fort, Mbarara, Kabale ne bwe kiba nti buli muntu eyagenze mu kampeyini eyo yaweereddwa nnusu 2 ne bwe nekiba nti omuntu eyagenze mu nkuŋŋaana ezo yaweereddwa nnusu 2 Bobi Wine talina busobozi talina kapasite esobola kuwa abantu abo ssente ne waba bawadde nnusu 2 n'asigazaamu yadde olw'ataano era singa gwabadde gutyo mwalirabye Bobi Wine ng'alamaganga abagende Namugongo okuva e Kabale yalizza atambuza bigere nga n'ez'amafuta nkulayirya teziriimu n'emmotoka yali gitundiddeyo ate kugenda okuva e Kabale okukomawo ng'atambuza bigere yalisanze n'amaka ge magere baagatunze dda nga tegakyaliwo kubanga yali badde aweddemu completely. So next time mukwano bw'oba okolanga statement lowoozaako ku myaka gyo tokkirizanga obwongo bwo okuswaza emyaka gyo wadde ng'emyaka gyo gyakula ne gireka obwongo bwo. Lobina Nabbanja mukafiiri singa Bobi Wine yasombye abantu okuva mu Kampala ng'abatwala mu districts ezennya mu nkuŋŋaana ezo ku nnamungi w'omuntu gwe nnalabye nkulayirya Kampala yabadde tasigalamu muntu yadde omulema nkiddamu. Singa Bobi Wine yasombye abantu okuva e Kampala ng'abatwala mu districts ezennya ku nnamungi w'omuntu gwe nnalabye ku buli lukuŋŋaana Kampala mwabadde temusigalamu bantu ekyo nkakasa. Bannanga abaali mu Kampala ku olwo waliwo kye mwalaba ekyakyukako waliwo kye mwalabamu awo ekyakyukakyukako nti Kampala bannanga olulala lulinga lwa Christmas. Simanyi abantu bonna bagenze mu byalo wantu oyita wantu ng'ozimbanga ssekoko ne bw'oyita mu bino ozimbanga ssekoko ne bw'ovuga emmotoka tosanga jjaamu. Abantu bonna Bobi Wine yabasombye n'abatwala mu byalo. Abange mwalabyewo ekyakyuseeko. Lobina Nabbanja mukafiiri nzikiriza nkuvumira ekivumo kiikino nti oli mujega nnyo maama. Ekirala Museveni yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi agenda kugisaanyaawo. Kino kye mwali mutegeeza esaanyeewo omulimu mugukosezza maanyi mwebale. Omulimu gwo ndowooza mugukozesezza maanyi kubanga tulaba gurupu ya Kyagulanyi esaanyeewo kyova olaba kaakati mutandise n'okwogera ebitajjansa. Lobina Nabbanja wajjidde n'okola statement ku kirabwa n'omwana omuwere bitebe mukoleeyo emabega ensi byetasobola kulaba na kufumiitiriza. Omanyi Omuganda agamba omusango mpya gwe gusala emikadde. Kakati buli statement ya Nabbanja gye yali ayogedde ne ku by'amabaati kkiriza oba Gaana yali ya bulimba olaba asobodde okulimba emisana tuku ng'amataala kwegali ng'ensi eraba ng'abantu batunula mutekeko mu kizikiza nga tekuli mataala obudde bw'ekiro ng'abantu beebase olabe bimeka byagenda okulumba. Okay, tukikkiriza munnaye ng'omukulu bwe yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi agenda gisaanyaawo agisaanyizaawo naye ate ndaba bikyuseemu. Eyagamba osaanyaawo ate ndaba essaawa eno yali mu kusaanyizibwawo. Omanyi nabagamba ensi yakolebwa mu biro. Ebiro byo nga biweddeko buli kyoyogera ne bwe kiribanga kyamagezi kirifuuka ekitajjansa. Era ennaku zino abakulu abo tebakyayogera baboloboota taboya. Tebakyayogera baboloboota taboya. Badaabada nga be bawanze katala gurupu ya Kyagulanyi nja kugisaanyaawo. Okay, continue. Lobina Nabbanja bino byonna obikola kwegula bakuze. Obikola mukama wo mumpembe Yoweri Kaguta Museveni asobola okuzza bw'anaaba akola reshuffle ya cabinet. Totya. Tobeera na kutya. Tobeera na kweraliikirira. Ekyo ekifo kyo mwoli oli seefu nnyo
era kyonna ky'oliirawo liira wagazi teri agenda kukutaataganyako liira wagazi ng'alya kazambi kubanga ekyo ekifo mw'oli ne gavumenti mw'oweerereza y'abasiru y'abajjegga y'abatategeera era bw'olibaamu ku magezi Yoweri Kaguta Museveni tagenda kukuwa kifo kyonna okuggyako ng'asoose kukunaazaamu bwongo obwo n'abusokoolamu asooka n'akusala omutwe n'akusalamu obwongo bwo kw'otegeerya kakati Robina Nabbanja bw'oba otya nti ekifo kyo kirugenda munnange guma Robina Nabbanja ekifo kyo kyakirinamu 5 ekifo kyo kikyaliwo kubanga kituulwamu bantu basiru nga ggwe ate nga sinnalaba muntu musiru nga ggwe wakati nga bagenda okukola rishafo ayinza kutuula mu kifo kyo ekifo okuva lwe kiri nti ky'abasiru gwe n'abasiru oweekyasa omulw'ennyanja n'olw'ekyo munnange guma oli seefu nnyo era ekifo kyo okyakirina kubanga yemmwe abantu abalina emitwe enkola enkadde yemmwe abantu Robina Nabbanja yemmwe abantu abalina emitwe enkola enkadde kakati abantu b'emitwe enkola enkadde be balina okutuula mu kifo ekyo Bobi Wine yaguliridde Bayibuli egamba nti omuntu kyalya kyekyo kyafuluma sisobola kulenya Robina Nabbanja mukafiiri nakimwero mu lw'ennyanja sisobola munenya kufuluma statement eyo kubanga ebyo byalaba ate era byakola omanyi kizibu nnyo omuntu omubbi agaggawadde okutunuulya ku mugaggawa wali muzeeyi katanyoleka nga agaggawadde n'atamuyita mubbi teri mubbi olw'okuba yamanyira funa byakkakeeka byakugenda nga bba abantu alowooza nti omuntu asobola okugaggawala nga tabbye kakati bano bannabyabufuzi abamanyirira oggulirira abantu bo nga bawulya tebalina maanyi mu buli kye bakola balina okuggulirira nga balinga omusajja omubi ku kyalo nti buli mukazi gwakwana alina omuwa ssente kakati munnange ggwe ne bw'olijja ng'oli muganzi ng'oyagalwa otya ng'era abantu bakukkiririzaamu ng'era bakwagala nnyo ajja kugamba nti oyo aguliridde aba teyeewunza bwewunza kubanga ye ne bwakuŋŋaanya abantu 100 abeera abaguliridde kakati gwe bwakulaba ng'okuŋŋaanyizza abantu 1,000 agamba ate ono aguliridde n'akatagga Bayibuli egamba etya nti omuntu kyalya kyekyo kyafuluma Robina Nabbanja temumunenya ebyo byali mu kwogera byebyo byakola ate era byebyo byalaba ku mukama we omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bwe baali bajaguza ndowooza yali Liberation's Day ya Museveni ye gye yatuuma ey'eggwanga baali kalireyo mu Bannabbanja Museveni yawa Nabbanja ssente nnyingi nnyo okufumbira abantu emmere okugulirira abantu okubasomba n'okubambaza t-shirt eza Yoweri Kaguta Museveni tova ku main kakati ye muli mu ntegeera ye alowooza nti ebintu we bityo we biba omuto gy'amanya enkuba gy'etonnya Robina Nabbanja mukwano njagala okukutegeezaako kino nti abantu abaganzi gye bali abantu abayagalwa gye bali ate n'abantu abakoyebwa gye bali bw'oba tolaba nko ku muntu muganzi bw'oba tolaba nko ku muntu ayagala Bobi Wine wuuyo mukuwadde mulabireko ng'ekyokulabirako ekyobwereere tonsasula yadde $5 mulabireko ate bw'oba oyagala okumanya ku abantu be bawana olulusu abantu be beekokkola abantu be bakoowa abantu be basina labira ku ggwe ne mukama we Yoweri Kaguta Museveni mpozi n'abalinga nga ggwe Robina Nabbanja you are an MP nga nsose n'enkwambulako ekya Saba Minister you are an MP bw'obeera MP wagamba walondebwa bulondebwa bantu abantu abakulonze be abantu be wakuŋŋaanyanga mu campaign kitegeeza nti omuntu yenna eyalondebwa abantu era y'oyo asobola okukuŋŋaanya abantu bw'oba okakasa nti walondebwa abantu ate lwaki ogamba nti Bobi Wine bano be yabadde nabo yaguze bagule nga naawe mu kapasite yo entono wasobola okulondebwa kuba MP abo abantu abatono bye wakuŋŋaanya ne bakulonda kuba MP kyekikulowooza nti His Excellency Bobi Wine ye yaguze bagule ekitegeeza tolondebwangako ku bantu wagulira obululu wabba obululu tokuŋŋaanya nko bantu genuinely obululu wakuŋŋaanya bukuŋŋaanye ng'oyise mu kubugula
watikinga boxes ezowere n'owaayo ssente ne babukuŋŋaanyiza kubanga tukimanyi nti mu bantu mwe muva obululu gwe nga MP eyalondebwa abantu omanyi kyekitegeeza omuntu okukuŋŋaanya abantu era bakukuŋŋaanyako ekitegeeza nti walina obuwagizi kitegeeza omuntu yenna akuŋŋaanya abantu abeera alina obuwagizi abeera taguliridde bagulirire naffe tubuuza bw'oba akuŋŋaanya abantu b'otaguliridde n'ofuuka MP kijja kitya obutawa kitiibwa muntu akuŋŋaanyizza bantu ekitegeeza naawe tewakuŋŋaanya bululu mu makubo matuufu obululu wakuŋŋaanya oguze bugule omanyi Robina Nabbanja mwe yakuliranga ekidomola mbanvumye simanyi naye yakulanga kyo omwe yakuliranga ekidomola era ndowooza n'obwongo bwe babusaanikirira mu kidomola guno omutwe gwa Nabbanja kalinga ng'akasaanikira ku mubiri gwe nga yeye kidomola kakati obwongo bwa Nabbanja babusaanikirira ku kidomola yinga twawona Robina Nabbanja n'otasoma kubeera mulamuzi nga twawona mukazi gwe n'otasoma kubeera mulamuzi singa wali mulamuzi ng'obujulizi bwonna buzze babukuteeredde ku ttebo obulabawo ku mmeeza obusingisa eyakutte omwana omusango oba omubbi omusango walizibiriza noga buno obujulizi bwati kipulite buliyo muguliridde bugulirye nga twawona n'obeera omulwennyanja nga twawona n'otambuzanga empuuta bw'aba His Excellency Bobi Wine yaguliridde gulirira mu kona twabobosa okuŋŋaanya abantu abo idiot olaba ne Museveni nannyini ssente agamba kino kibeera ne kiba wallahi wadde agulirira naye alema okugulirira omuwendo gw'abantu ng'ogwo Bobi Wine nga anaaba mugagga kati asinga gavumenti ya Uganda ssente asinga gavumenti ya Uganda ssente endewe sijja kunenya nnyo ebigambo byogerwa nnyo abakyala abeetundiranga ku bizinga kubanga baŋŋamba nti eyo ku bizinga ekaliro wali wakisa nnyo ng'omusajja wajja n'akwanjulira ebizibu bye mbutomukaayanya wayamba nnyo abantu booko Yekolera itonga gegange mpozi ne kano kankayisebo nnakimwero kansoke mmwesonyiwe kakati bannange flaga ya Uganda yetegeeza kinene eri ensi yaffe Uganda ne bannayuganda n'oluyimba lw'eggwanga olutegeeza kinene eri ensi yaffe Uganda ne bannayuganda flaga y'eggwanga tugitwalenga maama mu maka nga Yoweri Kaguta Museveni ye house girl mu maka oba omuyima wa maama mu maka maama akeera okugenda okukola ne house girl n'atujonyesa okuva ku makya paka kawungeezi maama bwadda osirika busirisi n'okitwala nti buli kimu kyabaddokke oba otandikirawo okukaaba omulombojjere obuyinike house girl bw'abayisaamu emisana maama waatali njagala fulaga y'eggwanga eyo mugitwalenga maama w'eggwanga fulaga y'eggwanga eyo gw'oyinza okukalabanga akagoye nkiddamu fulaga ng'eno oyinza okugitwala ng'akagoye oba akawero naye tomanyi kiri mu fulaga eyo mwe mufumbekedde katonda wa Uganda mwe mufumbekedde emizimu gya Uganda emisambwa gya Uganda ne nkusaba mutandike okuloopera fulaga omumpembe Yoweri Kaguta Museveni mbagambe temugitunuulira ng'olugoye fulaga temugitunuulira ng'akagoye mugikaabire mugiroopere mugigambe nti omumpembe Yoweri Kaguta Museveni atuyisizza bubi mukulukusa amaziga mu maaso ga fulaga kubanga eno si fulaga bufulaga nkugambye erimu katonda wa Uganda emisambwa n'emizimu gya Uganda nazo n'empewo za Uganda bakatonda ba Uganda bonna bafumbekedde omwo era fulaga eyo y'ensonga lwaki bw'ogikwata n'ogirinnyako fulaga y'ensi yonna oyinza okulaba akabi akavaamu oyinza okulaba akabiga akavaamu oyinza okulaba obulabe obuvaamu bayinza okukusiba gweoba olowooza nti lubadde lugoye bugoye bakusalira ogw'okulya mu nsi olukwe bayinza okukuwanika kalabba oba bayinza okukusiba amayisa y'ensonga lwaki omukwasi wa fulaga mu lutabaalo lwonna
tagikiriza kugwa wakiri yagwa naye nga flaga y'ensi tegudde. Flaga eno twongere ogikozesa tugiroopere togirabanga olugoye gibuulire obuyinike ennaku okubonaabona omumpembe Yoweri Kaguta Museveni byatukoze. Gibuulire abantu Museveni baatigumbudde mu Uganda. Gibuulire abantu baasibye, abantu bawambye, baddamu ly'abaabuzizaawo. Gibuulire obukenuzi, obuli bw'enguzi. Gibuulire Kayihura be baamutadde yatta abantu ng'abaana ba National Unity Platform abaali bagaa nti Mulago teriyo ddagala ba Olivia Lutaba Machete basanya Bamudin Sanya bakyali Luzira bavundirayo. Gibuulire weekwate ka video ekintu kino kigenda viral era musobola n'okuteekamu olulimi oluzungu. Mwab'ekinku mu nganza abatasobola olulimi lujungu te mujja kufuna abantu abateeremu subtitles. Weekwate ka video ng'olaajanira flaga ya Uganda. Weekwate ka video ng'okaabira flaga ya Uganda, ng'olombojjera flaga ya Uganda obuyinike ennaku Museveni byatuyisizaamu. Kapositinge oba kampeereze. Kale gwawulira ntosobola kapositinga kampeereze wano. Ennamba yange eri 0773 97 17 57. Eno challenge mpya. Kampeereze ku WhatsApp yange nze ngenda kakupostingira. Kwata flaga ya Uganda ng'ogirombojjera obuyinike. Ng'oyitamu amaziga amangi ennyo. Gikaabire, gigambe kubanga flaga ya Uganda ye maama. Wabula maama yafuna omukozi house girl gwe bayita Museveni. Atujonyesezza maama mugambe ebizibu byo ti omuntu gwe watukwasa atujonyesezza twagala mulala. Mugambe ebizibu byo, flaga gigambe ebizibu byo. Gibuulire ebizibu byaffe bya Uganda. Gibuulire obuyinike nti munnange ffe ne wetuyoya ennyama ensawo etuwakanya nti apaana mujja kulya byenda nze tonsobola. Abaana baffe tebasoma ne wetuwewaliriza ne bagenda ku ssomero bwe bamala okusoma olw'okuba balina ennyindo engazi ng'eno eyange eyayitongwa, nga balina ennyindo ng'eyawayiswa mu ffumbiro, nga balina ennyindo ng'eyakakweregekweni, nga balina ennyindo zino ezaffe ez'enkola enkadde. Munnange bagenda okusaba emirimu bababuuza ani akusindise nga tetwabaweerera mu bugubi. Gigamba abaana baffe abafiira mu Bwakadaama nti abafiira mu Bwakadaama bonna baasoma, bonna ba professional teachers, professional doctors, engineers, naye mu nsi yaabwe babulwayo opportunity ng'opportunities zeekubidde ku ludda lumu ne bagenda ku Bwakadaama. Bagendeyo nga banadda naye abasinga babaddiza mu bibokisi oba biyite essanduuko. Mukiroopere flaga ya Uganda mukigambe. Ono ye maama, ono ye ddamula, oli alinganga Katikkiro. Ono ye kabaka, Museveni alinga Katikkiro. Loopera kabaka wo ebizibu Katikkiro byalabizza Obuganda ngeza bugeza sirumba muntu yenna nkosa nnyo okugeresa. Then kabaka ajja kwekuba mu kifuba agambe nti nedda ono asusizza okujonyesa Abaganda agobobwe. Muloopere bendera mukigambe luno si lugoye bugoye wadde ng'osoddula banga olugoye obugoye naye lw'oliraba nti si lugoye bugoye lulinnyeko lunnyike mu bisooto olabe gy'onaasibira. Kya muwendo nnyo kino mukiroopere nga mukaaba amaziga nga bimwekwata bu video mu busindike gyendi. Ennamba eri 0773 97 17 27 0773 97 17 57. Eyo WhatsApp namba yange. Weekwate ka video kasindike nze nja kapostinga eno challenge mpya. Oluyimba lw'eggwanga ono bw'aba maama oli ye taata. Oluyimba lw'eggwanga ye taata bwe baluyimbanga awo we bagambira nti Uganda is the land of freedom. Keep quiet, don't say anything kubanga ddembe ly'okusirika naddala wolabye we bakwenyeza. We bagambira nti Uganda is the land of freedom. Are you sure Uganda is still the land of freedom? Is Uganda a land of freedom indeed? Or it is the land of death? It is a cemetery, limbo.
Uganda ensamata obuta nga baba Sir William Kakoma weyiiza oluyimba olwo nti Uganda is the land of freedom. Kyali kituufu ng'era Uganda is the land of freedom. But is Uganda still the land of freedom or the land of wars, the land of death, the land of cemeteries, the land of freedom, the land of abduction, the land of torture, the land of killing? Webatuuka ku gundi webawanira Uganda, webasuutira Uganda is the land of freedom. Nebobanga ku mukolo ki, keep quiet and you can cry. How kustapati webagambira nti Uganda is the land of freedom, kabawo kubanga oboolabira ddala nga bakwenye ensi yaffe Uganda, nga balimba ensi yaffe Uganda is the land of freedom. Twakikwatanga kikwate. Omusajja bamuyitanga General Pat eyali omukono gumu eyamansa sente yatuuka kufa nga takyayitibwa mugagga kubanga biri byali byadda yali yayavuwala dda. Kakati ne Uganda tuve ku kikwate. It is the land of freedom. Yet there is no freedom in Uganda. Just cry when they say it is the land of freedom. Kabawo jukiza oluyimba lw'eggwanga nti olimba toli land of freedom. Musobola n'okwekolamu gurupu y'abantu nga 5 ne muyimba oluyimba lw'eggwanga ne mufuna babiri ababakiikirira. Omulala agambe it is the land of freedom, omulala akabe agambe olimba. Obutambi obwo mubumpeereze, nja kubutambuza. Tulina okwongera ddala okusiiga ekifaananyi ti bendera ya Uganda yaffe tekyayogera kyeyali etegeeza. Grace Ibingira wa designinga gundi eno bendera ya Uganda nga buli ekijyogerako buli kale erimu erina kyetegeeza naye nga kiwaana Uganda nga kiraga emirembe egifumbekedde mu Uganda naye tebikyaliwo. Grace Ibingira ayebaka emirembe, tebikyaliwo mukadde waffe. Era nkakasa naawe gy'oli Grace Ibingira otunuulira ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda n'ogamba nti eno si ebendera gye nayiiya, tekya representinga Uganda gye mmanyi. Eno bendera erabika yafuuka y'emagombe. Grace Ibingira gyonna gy'oli omuzimu gwo gutuyambeko okutereeza bendera gye wa designinga. Kakoma William Kakoma naawe omuzimu gwo gye guli gutuyambeko okutereeza oluyimba lw'eggwanga lutuukane n'ekigambo nti Uganda is the land of freedom. Mbasaba wabeeyo abantu 5 abayimba oluyimba lw'eggwanga, wabeewo abalukaabiramu. Ezo video ngenda zitambuzanga, tutekewo ekifaananyi nti Uganda tetwagikoowa naye waliwo abagitutamiza. Njagalayo abantu nga baabo. Kwata bendera yo, fukamirako wansi, togiyisaamu maaso, gikaabirire, gibuulire ebizibu, gigambe ompeereza obutambi wano ngenda bupositingayo baganda bange ne bannyinaze. Nabagamba nti buli muntu yenna nekyo kyolabanga ekyobunafu kyosobola gwokukola mu kapasite yo. Atasobola kwogera itongwa byenjogera, atasobola kugenda ku luguudo kwekalakasa. Nekyo kyolabanga ekitone ennyo kyosobola okukola kigattako. Tewaliwo kyakulwanyisa kitono mu lutabaalo. Akayiso empiso nido osobola gikozesa kyokka ng'olumbagana wa mmundu. As long as kyakulwanyisa osobola gikozesa. So nekino ekyokulwanyisa kye kitone nnyo kye tusobola okukola naddala mmwe abatasobola kwogera byenjogera, naddala mmwe abatasobola kugenda ku front. Nze Yekolera itongwa. Sirinawo nze nzize Butambala, senkubuke ngenze nzize Butambala, zeasimwe ngenze nzize Butambala, ne Masaba mugambe nzize Butambala, Lumbuye nzize Butambala, mwana gwe Navasi nzize Butambala, mumpe ku ssente ngendeke Butambala, sirina transport yantuusa Butambala, sindika kasente ngende Butambala, bwe mumpadde nga butono nnyo nnyo, simanyi bannyabo ne bassebo obunantuusa, mumpe ku ssente ngendeke Butambala,
Sirina transport yantwala Butambala. Nazike ssente ngendeke Butambala.